ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وامسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda majuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi atukomezaawo ateera tubeeko ne byetwejjukanya mu ddiini yaffe nga situkoma kubyejjukanya obula tubisse mu nkola. Okubyejjukanya kyangu niyo okubissa mu nkola. Okubiwuliriza ku fulashi, ku CD, ku Facebook kyanguwa naddala ate ku mulembe guno kyayanguye. Mulembe guno kyasussa obwangu kyanguwa nnyo biwuliriza. Era osanga omuntu n'akugamba nti emisomo gyo gye nina ku ssimu giwera ebibiri, naye nga bw'otunulira akugamba nti emisomo gyo giwera ebibiri yalina ku ssimu nga talabikako nti yali awuddeko n'ogumu. Waba mukyala nga yambadde atyo ng'oluusi oba tusobola na kutegeera nti wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ekikulu si kuwuliriza bingi wabula kussa mu nkola by'owulidde kyekikulu. Okuwuliriza ebingi n'okuba n'emisomo emingi ku flash ne ku CD ne mu ssimu si kyekikulu, kubanga Allah yatugamba nti walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Muba kubanga mukolera ku ebyo abawalimu bye babagamba kyekyandibadde ekirungi gye muli n'okunywerera mu ddiini. Wa ashadda tathbita, okunywera. Ayagala okunywerera mu ddiini, kuwuliriza na kussa mu nkola ekyo ky'osoose okuwulira, so si kuwulira bingi. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tugendagenda mu suratu Rum, tujje etteeka limu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Etteeka lino lisangibwa mu surati Rum. Aya esangibwa mu surati Rum emu ku ssuula ez'ebyewuunyo, surati Rum. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yasoma mu sala faltabasa alayhi alqiraa, ne yeerabira bye yali asoma ne byambalagana. Basahaba ne batya omujjukiza mu ssala, nga gwejjukiza omujjukiza otya nga Qur'ani yakka ku ye. Essala bwe yaggwa n'ababuuza nti ma manaakum an taftahu li, kiki ekibaganya okunzigulirawo? Ma manaakum an taftahu li, kubanga bakita mas'alatul fath ala al imam, okuggulirawo imam nga Qur'an yeggadde. Oluusi aya zambalaganye zifaanaganye, oba tasobodde kumanya aya kyeddako oba abuuse. Mas'alatul fath ala al imam, okuggulirawo imaamu nga byeggadde. Ma manaakum an taftahu li, ki ekibaganya okunzigulirawo? Nga mulaba Qur'an aya ziyingiraganye. Ne bamutegeeza nti ya Rasulallah, nga ani akweŋŋanga Qur'an yagakugwe gwe ogitusomesa? N'atuwa ensonga ezimu ku nsonga ezireetera bayimaamu okwerabira nga basoma Qur'an nga batusaaza. Ekimu ku byewuunyisa ennyo n'agamba nti inna minkum man la yuhsinu wudu'ahum, mummwe muno batatereza wuzu. Inna minkum, nazima ddala mummwe, man la yuhsinu, gafuna wuzu bapakuka, tafaayo ebiyunga ebimu tebituuseeko mazzi, tebinyikidde. Awo ekyo kyokka kireetera imaamu okubuzaabuzibwa ng'azaaza. N'afulumya etteeka nti
idha ataytum as-sala fa ahsinu wudu'akum wembanga mujjere essala wuzu muzitereze na aya mubuukako oluusi kiyinza okuba mu qillatul muraja nga Qur'an agiwa ebiseera bitono okurivisinga oluusi kiyinza okubeera mu ebyo mune watatereza wuzu oluusi kiyinza okuba mu bisembyeyo nga gyobasaaza waliwo mukyankulanyiza nga bumanyi omuntu omukulu asobola ofuna akantu katono ne kastressinga kanojja noba obwongo tebulaba bulungi lupapula lwosoma kyenjagadde wano nti surati Rum lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asoma mu ssala mu suula eno faltabasa alayhi alqiraa ne bimutabukako neyerabira aya eziddako naye mu suula eno mulimu etteeka erigamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ekimu kubikulaga obuyinza bwa Allah obumu kubonera okwotegerera nti Allah alina obuyinza bw'amaanyi atusobola kwe kuba nga yatukola nga tulina abaami n'abakyala omwami n'amukolera omukyala litaskunu ilaiha omwami yenna gy'ava yenkana okutebenkera kwe mukyala komuwe sente ezikomawo nga talina mukyala faba osaaga assukun assakanu obutebenkevu okukakkana okufuna emirembe aliteekeddwa okuba nga n'omukyala kaabe mukambwe atya munnamagye omuzibu era mu bimu ku byewuunyisa omwami badde waka naaba nga akimanyi nti omukyala takola naye najja nga taliiwo nemuga nti taliiwo tasobola kutebenkera kijja kitya okuba nga taliiwo alazeewa hatta ne waba akola essaawa z'okudda azimanyi kizze kitya okuba nga aziyisizaamu tasobola kutebenkera ako kakulaga nti Allah tabaraka wa taala atusobola ate era omwami gy'ava yenkana bino byonna ebigenda okukusanyusa sente bugagga oli physically fit tebiyinza kusukka 50% birekayo 50% ya mukyala kobe ng'olina buli kimu essanyu lyonna n'emirembe byogenda okufuna tebisukka 50 babikuŋŋanyiza mu 50%. Eno 50 esigadde yonna mukyala yajjuza n'olyokuga nti alhamdulillah kati emirembe girabise naye olw'okuba yatukolera puroguramu y'okuwasa n'okufumbiriganwa n'atulaga kwegenda okutambulira wajaala bainakum mawaddatan wa rahma ewaka wammwe wateekeddwa okuba waliwo empagi ezo ebbiri mawadda alwud kimwajjamu nti love kibete mawadda ate rahma kyekisa ezo empagi bbiri ziteekeddwa okuba nga ewaka weeziri wabula empagi emu ku zo nafu yeeruwa mawadda omukwano bassebo ne bannyabo mukimanye nti bayita love kirina obuwangazi butono tekiwangaala kimala akaseera katono bwe kati nekiggwawo ate ffe ebiseera ebisinga mu kuwasa ne mukufumbirwa kyetutunuulira ekitagenda nakweza oluuzi myezi 3 love erina akaseera kafunda nnyo kaakati empagi eri ey'okubiri rahma ekisa kyekikuuma abafumbo ne mutambula abafumba babiri abo bola bali myaka 27 bali mu 3 baba tebali ku love ekisa yo eggwawo mangu eringa kimuli ekimuli toyinza kisanga kimulisiza kimyufu kyonna kitemagana noyitawo wiiki eno ne wiiki eri ne mwezi abadan ekyo nga kimuli mpozi nga bakikola mu byuma naye ekimuli ekyobutonde kiwangala obuwangazi butono ne bwe kiba kinyirira kitya ye love olunaku lwe bamala obbawoowa bye mugenda okuddako okukola ebigikendeeza olumala obbawoowa bwe tuti ffe ne tubaviira ne tugenda
byomutandikirako byebigisala. Yabadde eri mu 100 ku 100 ku lunaku olusooka lwennyini bugenda okukya ku makya ng'ewanuseeyo yinza okweyingira na 60. Kyokka tubaleese mutambule mucelebrating simanyi emyaka 25 simanyi mmeka olunaku ekireeki ng'esse esaze 40%. Kaakati tulina okimanya nti eyo gw'olina muno eka kisa kyekikulu ennyo so si laavu. Ekisa kikulu kubanga yo laavu eggwaho mangu. Okusigaza ekisa kakati gye namujja banaagamba batya musajja talina mpisa kamukume munnange ono. N'omukyala agaye nti omwami ono bajja ne banne ne mikwano gye ne bankimiika ne bayiwa ssente empya n'enkadde ate bagambye mikwano gye naga nti omukazi gwe twaleese yakoze ebyo kantuule enfumbe kiisa. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, atumanyi eyaguteekawo omukwano ng'akimanyi nti ogulina obuwangazi bufunda n'agenda agussaako empagi rahma ekisa. Ekisa kikulu. Kakati omukyala mugobe tuzadde abaana 5 alaga wani anamuwa owuuyo n'akasomero ako. Kati ennaku zino abaana abawala bakava ku yunivasite baali atanana kufumba nako nga ni atwala ono asigaye n'omuwala ono abeere wano wadde ankozeeko effujjo kambeere naye wano. Kisa kyekikulu. Allah biteekawo nga biri bibiri atumanyi mawaddatan wa rahma. Yakulembeza mawadda omukwano kubanga tugutunuulira nnyo ye n'aleeta ekigenda okubaleeta obakuumirawo rahma kisa. Bw'obanga otunuulira mukyala wo mutabusse bimu biganye oteekangamuko kisa. Oteekangamuko kisa. Abo boolaba bali myaka 27 tolowooza nti bali tebafuna challenges badde bazifuna. Tolowooza nti bali tebafuna buzibu na kusisikana mikwakwe kuba bikonde baba nonobye ya mukimyeyo nzisidda wa musajja yantama babifuna. Naye ekisa saidi nno zombi ekisa okuva saidi zombi. Omukyala ateekeddwa okubanga n'ekisa eri omwami n'omwe ateekeddwa okubanga n'ekisa eri omukyala. Mu byonna omusajja ono akeera agenda atunoonyeza ekyokulya. Tulina baganda baffe bavuga booda oluusi sizoni yankuba n'akeera n'afuluma kyokka enkuba etonnya n'ayingira enkuba nga piki bw'ogimanyi n'enkuba tebina mukwano. Ayambadde jaketi ate amazzi gafuluma mu jaketi munda kati n'obuuza jaketi erina mulimu ki. Omukyalo ono ateekemu ku kisa nti omusajja ono bwafaanana ava kunoonya kyakulya naye azimuwa nawoga nti kati buno obutwalo obubiri bwompadde bukola ekibu n'abomukasukira naye nga musajja wato buseevinga obuleeta ewaka. Bannyabo oluusi abaami bamwe balima n'okulya akantu ekyemisana nga banaziryako tezijja kutumala naye buliza ku sowaani za banne kuno nasikako akammonde kuli nasikako akawogo kuli nasikako ejjuuni nakwata ne kujisibwamu n'emimiro 2 nageyo lanki ngimaze. Eyo ku mirimu gye tubeera olabamu onasikuli nekuli asiseeko nekuli kumbe eyo lanki ye musajja watu agattidde awo asobola okuseevinga gino 2 gituuka eka. Omukazi n'amulaga nti kakati buno busente temulina makulu ekisa. Oluusi nga musajja wattu okubuseevinga gye naabwe atambuza bigere bwabulinnyako okujja kuvako 3,000 nabanga atambula mpula oyinza okuziba agenda ali ku dduuka kugula naye ng'agenda kilomitazi 8 mpola mpola atuuse ebiri egyo eka. Bannyabo nkwatibwa ku kisa. Naawe ssebo okwatibwa ku kisa eri munno. Abamu balowooza nti abakyala okusigala ewaka awo tewali mirimu budde ali wano awoza akooya ekiwedde atudde ewaka. Allahu akbar. Bagikwaseemu lumu egyo waka gyo bagikukwaseemu lumu ti munaku zino 2 sigalako ewaka ogikole. Ewaka waliwo obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo kwatibwa ku kisa. Bw'aba agaye nti nkooya aba ategeeza ekyo. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Yateekerawo omukwano
bwe kutusika tugende tuwoowe, then bwe tumala okuwoowa ekiddako kiki kisa. Mukwano guno gutusika nolunda ne date mu bwangu noga nti eyo wala November, ati November wala sijja kutuuka, lwaki tuleke eyo wala, tuti wano tuleke wano mu August ogwo mukwano. Then kasita tumala okuwoowa rahma, twetaganya empaja ey'okubiri eyo bwebulawo ewaka n'omwezi guyinza obutawera ng'ekintu kimaze okuyiika. Batunyumiza batusookawo min as-salaf as-salihin, waliwo mumanyi bamutanga Abdul Muhsin al-Badi, yali mumanyi w'amaanyi nga mumanyi musomesa w'amaanyi, naye nga Allah yamugezesa n'omukyala lubabu, mukyala ayomba avuma akakkanya sheikh mu bantu mu lujjudde, nga n'abayizi bagamba nti balwaki sheikh omukyala tamugwanira kwakkanya otya sheikh waffe atuwayirimu eyo yonna. Lumu yajja n'avuma sheikh nga bwe tudde wano mu darusu ng'ensi yonna ewulira, paka ebamwatulira nti seeka lwaki omukyala oyo tomuwa talaka n'ofuna ku mirembe. N'abaddamu ebigambo ebyewunyisa, ebigambo bye bagambye bisooka bisooka ne bisesa, naye gye bisemberanga bya maziga. Naga nti omukyala oyo mukyala mubalagavu, tayinza kuweza wiiki 2-3 nga mutadde nga tebannamuwoowa, tekisoboka. Naye mu butonde bwe sikakasa nti waliyo omwami ayinza omumusobola, nze kambafiiririre. Sikakasa nti wali ayinza omumuwasa nabeera naye ennaku 2, kati obutamenyekana mukazi oyo nze kambafiiririre muleme mutwala kangume naye. Aga nsinza mumuta, naye ayogera ebigambo ebyo ng'omukyala ali wali awulira. Ku bulungi bwaliko wemutera bagenda mumuwoowa, naye agenda omumuwoowa tajja kuweza naye ennaku 2. Ate n'oyo naye bw'anaamuta n'omulala mukole ki? Teri amusobola. Omukyala yawulira ebigambo ebyo n'agamba nti bulijjo omusajja wattu ali kuyolekebwa ati, yeesaddaakadda. Ate awo we wasparkinga obufumbo bwabwe okutereera. Ebintu bya Allah ebikola nga bikwewuunyisa, awo we wasibuka emirembe eka mu maka gaabwe, ne walabikako emirembe, ng'omukyala we yakitegeera nti bulijjo si muntu mutuufu. Sheikh nga akyogeredde mu lujjudde, lwaki tayinza kuta mukyalo oyo. Kakati ekitendo kye bayita rahma, ekitendo kye bayita ekisa, si buli omuntu akirina. Waliwo abantu abazaalibwa nga talina kisa, naye omukisa guli gumu, arrahma mu kutasabu, osobola okukifuna. Kyekimu ku bintu ebifunibwa. Waliyo ebintu Allah bye yakola nga ghairu mukutasab, tosobola kukifuna, ne waliwo Allah bye yakola musobola okubifuna with practice. Kati rahma kyekimu ku bintu ebifunibwa, era mu kimu ku bireeta ekitendo kye bayita ekisa mu mutima gw'omuntu, okulunda ebisolo kireeta ekisa, okulunda ebisolo okwo. Naye si kuno okulunda okwammwe okw'ekizungu, nina faamu enakasongola ngendayo ku wiikendi nembuuza omulaalo kati meka wano zinakane ziriwo endwadde nenvaayo, okulunda kuli okwaffe okwedda, nemuyingira ettale n'omugogo ne lugabire, nobeerako n'ebisolo eyo nenkya ne luli. Era kyova olaba abantu abalunda ennyo ebisolo tayagala nakubeerawo nga basala ensolo, baba nga basala omuntu afuna ekisa. Abantu abalunda ebisolo, nze nva lya ntonde, omulaalo ennyana erwala nooza mwana yalwadde, yenna n'ayongobera empewo n'emuyitamu, kiki ennyana yange endwadde, nemugamba ate yente ey'onsolo, ti tombuulira kigambo kirala. Bafuna ekisa. Era kyola ne bannabbi bonna basookanga kulunda, before ati bannabeera bannabbi basookanga kulunda. Allah bongeremu ekisa ekyo mu mitima, kubanga bagenda kulembera umma yeetaaga okugikulembera ng'olina ekisa. Tola nabbi watugamba nti ma min nabiyin illa waqad raa al-ghanamu,
qalu ya rasulallah, nabbi atugamba nti waliyo nabbi yenna okujjako nga yasooka kulunda ebisolo. Nebamugamba nti wa anta, naawe ya rasulallah walunda? Nti nalundanga mu Makka okufuna ekisa. Okulunda kuli okwaffe okwedda so si okwammwe okuzungu kuleeta ekisa. Ensonga endala ereeta ekisa hubbu sibiyan, okwagala obwana obuto, ebebi myezi 6 mwaka gumu ekitundu. Era balaba osanga kibebi awo naava ne ku byaliko nasooka azanya nebebi nombuuza wuwo nti simumanyi. Olw'omukwano n'ekisa gy'ayina tayinza muyitako, mubeera ku bitaala ng'omusajja ali mu Moroko eri naye azanya nebebi ali eri nga tafudde na ku bazadde be, aweza bebi sayini ne bebi n'agiddamu ati newabirawo abalala nga ye maje latusaasire rabbi. Tomubuulira ebyo, ye anoonya kimu sente, sina budde obwo, mwabalina obudde obwo mudde mu ebyo. Era teriyo nabbi yenna mu baambiya bonna okuva ku nabbi Adamu alayhi salam mpaka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako nga balina ekitende ekyo okwagala abato. Tayita ku mwana nabbi, teri nabbi ayitanga ku mwana. Oba osanze buzannya ng'asooka n'abwetabamu ate n'abunywegera naye tabumanyi, ate neyeyongerayo ku gigye. Okwagala abato kireeta ekisa mu mutima gw'omwana Adamu oluusi ogubadde ogwakalambala oba ddugala oba si wuwo oba omumanyi oba tomumanyi, si ekikulu wabula okwagala abato. Omudaaya lumu yalaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'anywegera akato, nenyinyala nnyo nenyimbwa, alaga nti musajja abaana bato baba baddugala bakyafu. Kwe kumbuza nti atukabiru sibyan ya rasulallah, onywegera abaana bato? Nabbi namugamba nti olinamuddamu nti ffe waffe tekisobokera kuddala wadde buba bukyafu bwina senyiga, kuno yakaze kalidde emmere tekanaze emimwa bye. Nabbi n'agenda abakubako ekigambo falidhalika nazaa Allahu rahma min qulubikum. Eyo nno y'ensonga lwaki Allah yabajjamu ekisa mu mitima gyammwe. The Jews tebaba na kisa butanywegera buto. Allah nazaa kusikambulamu arrahma min qulubikum, kyobalaba Allah yabajjamu ekisa mu mitima, temuna kisa. Kati ayagala okufuna ekisa mu mutima gwe kwagala bato. Otandika n'ababewaka bennyini ababewaka. Mubeera mu muzikiti nga wano tutudde ne wajja bebi ng'ayavula n'ayita kooli n'awalampa oli. Ne mbuuza nti wuwo nti simmanyi. Naye nga gwe bawalampye yatandise dda omuzannyo. Ye bwajja abayitako bw'ati abalaba, n'alaba ow'amagye, n'alaba owa SPC, n'alaba owa local defense, kati najja agwa ku muntu n'agamba nti baasi yuno mukwano gwange. Ye aba abalabye. Kubanga era munne aba yamulaze dda n'ezisayini kasimayiro ne sayini eraga nti jangu wano. Naye bano abayitako nga batukubadde butukubazi bati baba niyo bayita abanaku mu muzikiti, kati ono babiwaani ono tawaanya bagala nakutta swala zaffe. Omwana talina kyakosa ku swalayo. Omwana omuto talina kakwate na swalayo wadde naako, talina kyagikola nako. Goyina amazambi go gomanyi bobi. Ne bwakuyita mu maaso emirundi 5 n'akusikambula ekkanzu empale n'akuwalampa, talina kyakola ku swalayo. Goyina ebizibu byo ne Allah gomanyi biwamunyiiza. Kati omuto okumwagala kikulu, kubanga kitendo mu bitendo bya bannabbi bonna bayagalanga abato. Oba wuwe si wuwe. Ffe twakasooka okulabika abagaa tuli ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga sitwagala bato, hatta n'abaffe bennyini eka. Nosanga omwami alina bebi wa myezi 9 waka naye nga mala n'omwezi tamusitudde nako. Niweebuuza ono Allah ekirabo kye yamuwa takimanyi nakimanya. Omwezi ne gugwa wali nga tasitudde ku bebi we.
bw'akomawo nze nkooyo wedda nnoonya ssente ate ku makya akeera kugenda omwana ndeekaanira ssebo wadde okooyo wedda onoonya ssente naye buno buvunaanyizibwa bwo responsibility eno yiiyo omwana mmweyo ku ddakiika omusitulemu ne bwe ziba ddakiika 2 zimala kyobola Imaam Sheikh Hussein bun Taimiya rahmatullahi alayhi yali musajja ava mu Damascus Syria bamuzaala mwaka 661 hijiriya munyenye mu munyenye za eno yatulaga ensonga nnya z'olina okukola buli kanaako ng'otuuse waka omusajja gwe bayita omusajja munadiini omugunjufu bw'atuuka ewaka bino bina tabiisaako maaso buli kanaku ekisookerwako baana bo buli omu bwoba bakulamusa buli omu muwe budde bubwe ajje wano mukwateko mu mutwe mukwate mu ngalo fawuzi gyebala oli otya muli bulungi agende so si bafukamira linga 8 si byetano aje ononye awuluguma bulugumi ng'empologoma anti sente zaabuze ate munanga abazungu bagezaako bobitereza naye ffe abafiriika olw'obwavu buno bututabwanyi obwavu agenda abutunuulira taleese kyakulya ate butudde awo ate obusungu bwonna nabumalira ku bwana si ffe tukulemeseza ofuna sente bwe mubaamu abato kati nga bibebisi musitule omumwegereko ku matama obuusebuuseemu omuwe bamutwale ezo eddakiika 2 z'omuwadde oba ogasse olugatta oba osibye olukonko oba olina gaapu gy'ozibyawo mu bukulu ono omwana ng'akuze gy'oli akadde kootabulwanga ng'otuuse waka k'abaana bo akoofubanga okulanga kabaawo ako bwe kaggwa akadde ak'abaana teekawo akadde ak'omukyala bwe tugamba akadde ak'omukyala tutegeeza kali akali wajibu kaliko kwekuliyetinga nakokka tukalinamu na puroguramu ko kajja kokka abantu abalowooza abamu nti obudde obw'omukyala bwe buli bw'okoba bedroom nedda wateekeddwa okubawo obudde obulala nga buba kutulakawo ne munyumyamu ne bwe ziba ddakiika singa buli puroguramu ogiwa eddakiika 2 z'eddakiika 8 ekyo ng'okitambulirako puroguramu ey'omukyala lwaki mukyala wange ambuuliza eri ajje wano abaana bawedde baasi kati mukyala oba mukyala gwensoose kuddeko abaana puroguramu ey'okusatu ibaada kati abamu muffe tuyingira ewaka nga neisha twagimaze edda ku muzikiti ate ekyo ekituufu tulina kusalira ku muzikiti mu nnyumba yosaaliramuko okuswala eya sunna nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam okufula ennyumba zaffe limbo la tajhalu buyutakum qubura temufulanga amaka gammwe nkoowe anti kiri haramu okusalirayo lwakuba ekyo yali kigambo eki yafulumya ndabanga ekyola ku basahaba si kuffe kubanga ffe n'ezisubuhi tuzisalira mu nju bo baali bakwata swala zonna eza sunna ne faradha ne bazita ku muzikiti nabagamba bazeeyo sunna eka faradha bazirike ku muzikiti naye ffe olwere faradha zennyini zirika nga bwe bamanyi basahaba baali batabuka zonna ku muzikiti zonna zisunna zifaradha zonna eri kwe kubagamba nti ennyumba yo sirimbo tikiri haramu kubanga ku limbo kiri haramu okusaalirayo nabagamba ezimu zizeeyo eka eza sunna obudde obwokusatu saalakokko mu nnyumba yo ekimu kubireeta emikisa mu nnyumba zaffe kuzisaaliramuko okuswaliza sunna saaliramuko okuswala ya sunna then akaseera akokuna oteekeddwa okuba nga olina ekitabo kyofollowinga ekyeddiini ng'osomamu naye oba osomamu akakoota ka page buli kanaku ng'olamba wookomye ng'ozaawo buli kanaku oba kya Luganda oba kya Lungereza oba kya Luwarabu okusinzira ennimi ziweesekakasa obulungi naye ng'eka waliyo ku kitabo ky'eddiini ky'osoma oba kina page 2 ng'olina puroguramu yokimalako naye ezo puroguramu ziri 4 buli muyitaga eddakiika ezeezi okusinga okutula ku TV neyekubbako obudde bwa ssaawa 2 ng'ekulaga ebitakwatako n'ebitali bibyo abaguze mmoka z'empaka timu gye bakubye eri Russia timu eri Russia gye bagikubye omupiira kati n'obuuza ngenda ddi e Russia ndituukayo ddi
tubeera nnyo ku TV tulaga ebitali byaffe ne tumalira obudde. Ezo programs nnya kyenjagadde mu programs ezo ennya abaana bassebo baffe tuli ba Imaam obeera ku muzikiti awo ng'olina muzeeyi gw'olabirira nogamba omwazinyi mufunire emitwalo ebiri ogimu mufuneyo 5 mufunireyo agule panado agule akatunda agule bw'amala okufa ne wajja agavubuka gamufaanana agavuga emmotoka za bbeeyi n'obuuza bulijjo abaana bano baliriddawa nga kitaabo anoonya ezigula eddagala taziraba jasi emitwalo ebiri kati batuuka ne bawa order twagala tenti nene eva kuno neeti twagala ente 6 twagala basmati bulijjo muliridda wanga omusajja ono musajja mukulu anoonya akadagala kumbe oluusi olukonko yalusima ono kennyini mu buto tewaaliwo mukwano wakati we n'abaana balinga mu military barracks kikomando kibooko orders kati olukonko lweyasima abaana ne balima okubikka okubuka okujja gyali buli omu bwe yafuluma n'agenda teyadda bakumyewo okuziika naye ng'agavubuka gafaanana omugenzi nga noga nti bulijjo bano baliridda wa tebaana b'omugenzi nyiryoka byetala olwetala kati nebabuuzira bimooka gye mupaakinze daba ne musajja mukulu wadde asula muti muswala mooka miliyoni 4-5 daba ennyumba ya muzeeyi naye nga tekibaluma na baluma olw'olukonko omuzeeyi lwe yasoma mu buto nga mbaliriza abaana abo abato tumanyi nti tebategeera myezi 65 tebakola ki tebakulimba nti osobola omulaga omukwano mu buto awo n'ataga okulaga mu bukadde tekikulimbanga tosobola mulaga mukwano mwegyo emyaka myezi egyo n'akula n'agenda okupakasa ne waba wakakoonako n'atajja misinde bw'ogumummaawo naye ajja gukumeeri anti oli wa mutawaana gumumme ali gukumma naye ndi bize banga muzeeyi mulwadde naye kakati wallahi ekikulu manager ennaku zino tuli bize naye nja kulaba we naayitirayo eyo oyo nno gwayogerako ekitaawe si mukwano gwe kitaawe nja kulaba we naayitirako eyo kati nja kulaba we naayitirako eyo wajja buzikubika ate muzeeyi tafudde ate ago olugafuna wayimukira tuzibe gaapu eyo kati era etuyambako mu kuzimba emitima gyaffe okubaamu ekisa. Aya gye tusomye erimu ennyingo 2 wajaala bainakum mawaddatan wa rahma abafumbo Allah batirawo omukwano n'ekisa naye omukwano yagukulembeza kubanga guwangala katono ekisa n'akisembyayo bwe guggwawo tutambulira ku kisa yenno otuka okuwasa simanyi namba 2-3 era abasinga balemererwa nga maze okuleta omukyalo owokubiri anti agenda tena mugaso oba nayingiddemu byaki bino nga puroguramu alagiddukamu saasira omwana w'abeera ono gye wamugye bakadde be naye kennyini mukazi wattu omusaasira alage wakati agenda okulaba nga tiwali mugaso anti ki omukwano guweddewo ogwali gumusika kati agenda okulaba ayina na sente renti ate home maintenance ate medical sente zange zifiiraki kamute era ekiddako awo eri gye wamujja alime eggaa nti olina empisa embi kisa n'agamba bati anono alagewe kuba buli womala omuwowako bwoti oba omussa akatale anajaga nti oyo yafumbirwako teyakugambye yafumbirwako wano omusajja yaleta ebintu n'amutwala naye teyalwayo kumbe yamutwala yagenda laavu bwe yaggwawo tiyalina kisa n'asuula eri era abavubuka balina okukimanya nti buli olwawo ng'olina omukyalo omu bw'owasa owokubiri omenyeka okukyusa tayimingi yo wamanyiira waka muzikiti mulimu kati okuddamu oshifutinge life oganye nti kati waliyo n'amaka amalala eri si kyakusaaga era abamu ekyo kibalemesa n'amuta ng'alaba puroguramu gye yayongeramu eri emumenya naddala ng'ono omuwasa ne muyingira emyaka 10 tewasanga mulala kubanga oledde oba omanyiira nva wano nzira wano kati ate onaku wayongeddemu okakyusa obulamu bwongeremu akantu ako wadde kubanga waliwo ekisa nti kakati ate omukazi gwe nawasa oli mukazi gwattu
kalina musango ki kaŋŋendeyo neera tubeerawo emisango nga gize kakati omusajja tekyamulaba oba kati kiki ekyaddako teyambuulira kumbe yalemererwa. Ekisa kigambo kikulu nnyo. Abamu agera nagamba kati omukyala atandabikira bulungi nti ate luli nti luli atandabikira bulungi nti anti kyekyo kati kisa. Kati obudde obuddako bwa kiki bwa kisa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ono abuuza nti olw'omukyala olubuto nga tagenderedde wanje olw'omukyala genda maaso olubuto nga tagenderedde wabula omwana teyakula olw'obulwadde omukyala bwe yalina olubuto ne balugjamu okulugjamu bamugamba omukyala amuwase lwa mpaka. Yamufunyisa olubuto nga tagenderedde. Ako si katuufu. Ako si katuufu. Tuyinza kugamba nti yali tagenderedde. Olw'ensonga nti kasita mugenda mweyo kasita oyingira mu kisaawe osuubiramu okufuniramu endobo okugwa. Tosobola kugamba nti nze nadde size wano kunkuba ndobo. Ekyo zisuubire. Ekyo kimu. Ekyokubiri eryo zambi lye bakola obwenzi. Eryo zambi limu. Kati ate bamala okukola ezambi ne bakola eryokubiri ne bajjamu olubuto. Eryo nayo lyakubiri. Tuli ffenna? Kati bagala kuddamu bakole n'ensobi endala ey'okkaka. Ssebo ojja kutwala omwana waffe oba si kyo luzira. Oba tamwagala kubanga era tebagenda kufuna mirembe mu bufumbo. Tebagenda kufuna mirembe mu bufumbo. Ekisingako obulungi bwe wabangawo ensobi ng'ezze mu bulamu bwo ofubanga okulaba nga tekkozesa nsobi ndala. Omwana omuwala akoze ensobi y'obwenzi eyo nsobi nafunayo olubuto ate mulijjeemu ezo bbiri. Tuli ffenna? Kati olw'okuba atataganyiza n'abaana kubanga osobola okukola ensobi ng'olina emyaka 2 n'ekkozesa ensobi ng'olina 4 endala. Omwana muwala muntu oba atataganyiza n'abaana bamukuddemu olubuto anoonyeza omwana abuze agenda okulaba ayingira 40 tannafuna mwana n'ayingira ensaasi. Anoonya kiki? Luzaalo mulogo ku mulogo naye ng'ensobi yagikola alina mu secondary kati zifuuse 3. Omwana alina musango ki? Mwe mulina n'omusango gwe n'oli omwami mumwakoze amazambi ono ate bimukwatirako. Togattika bitakwatagana olubuto kirala n'obwenzi kirala. Omwana nali mu lubuto ye ayina zambi kitewali mumuleke okusinga ate okuleeta ebizibu ebirala. Tetukkirizibwa kukaka bantu kufumbiriganwa nga tebagalana. Era mu mateeka agafuga Sheikh anawoowa walina okutunuulira ataraadi bainahuma okubanga abantu abo bombiriri basiimaganye bombiriri tekuli gwe bakase. Era bwebanga gwokulembedde okuwoowa n'ojja okizuula nti kuliko gwe bakase omukolo gwonna guggalewo. Bagende nti banaye guno omukolo gw'okuwoowa tugugaddewo mugabule bugabazi bantu mmere bagende kubanga kuliko omu ku bagole bamukase bukazi kiri haram. Kati banawangalirayo bate gye balaga ate jjukira nti gye balaga waliyo ne challenge ezinyingi. Olaba bagendayo nga basiimaganye ne bibalema. Bagendayo nga basiimaganye bombiriri wiiki netawera nekibalemerera ne bakita. Kati ate olwo kifuba ojja kumutwala bannange simwagala ojja kyovulaba professional muwalimu ng'anawoowa abantu alina bamiitingamu bombiriri ng'ewula nayo myezi nga2 oba kale ekitone nnyo mwezi amanye nti teweri gwe bakase ye ajja kwogera nabo ajja kuwulira kubanga ba professional bajja kiwulira nti nga ndaba ng'omusajja gwe bapika obupisi tayagala agende nti munoonya n'abawoowa mulala nsijja kuwoowa abantu abo waliwo obuzibu. Kyamutawaana nnyo omuntu omusindika gy'atayagala. Olwedde nga ne programu gyagendamu olwedde yeetaagisa ebintu bingi ate ako kwennyini kabuleko tayagalayo olwo banaawangalirayo batya. Naam. Onaabuuza kikkirizibwa okuwasa mu famire tatange gye yawasa wasisa wange kufumbirwayo.
Allah atugamba mu surati Nisa wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Kitawo kasita yingira mu nyumba maka n'awasaayo toddayo toyingiramu. Kasita kitawo ayingira mu nyumba n'awasaamu oba tukyakkirizibwa. Abaliyo bonna bakadde bo. Tuli ffenna toyingirayo, gende mu nyumba endala eyo giveeko, kubanga kati abalimu bamaama bo abalala bakojjaabo oyagalawo okyawo. Ate step mother anti era byetwogerako abo bennyini nti oyo step mother wo tata wo yawuyingira n'akima khalas esooka oli maama wo yennyini, naye ennyumba togikwatako, abaliyo bonna bakadde bo. Togendanga mu nyumba kitawo mwagenze. Mbaddeko akalala ne sisita kyeki? Nedda ate sisita gye yafumbira ekyo kirala. Nedda ono oba tawasaayo n'ekiri baba kiganye. Omulenzi oba tawasaayo n'omuwala tafumbirwayo. Kyekimu. Wallahu a'lam. Kakati ono agambye nti ate waba yamutalaka anti era kyekyo, ne waba yamuwowa n'atamukwata nako oba tukyagiyingiramu, kubanga wali ababawoowa n'afa nga tamukuteeko khalas siba tugiyingiramu ennyumba tatewo yawasaayo. Ate gweze kuguba atalaka. Singa kitaawo awoowa omukyala bava mu mmotoka bwe batyo n'afa, gwoba tukyakkirizibwa kuwa mu famire eyo. Kitaawo abo baliyo bonna bamaama bo, kubanga bashiyaringako omutima mu by'omukwano. Nooli kati oba yamuta oba tebazaala na mwana eri oli mwana. Essala ezimbirwa ku khushu', okubanga oli wamu wenna n'ebirowoozo n'obwongo. Essala ezimbibwa ku butebenkevu. Allah gamba qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bamaze okufuna okwesiima abakkiriza abalina obutebenkevu mu swala. Naye kati singa wabawo ekigenda okutabangula mu swala oleme kutebenkera, so okumalirize kiri. Oba ogivaamu giveemu, oba jjame ekuyitako ekuyiteko, ku lwaki anti olina kusaala swala nfu. Engatto zange bazibu, omusajja mulengedde nga azitwala. Kakati ya Rabbi nkoze ntya? Ebe kyali swala gifulumemu. Ogende osooke otereze ebyengatto, omutima gukole ki? Gubeere wamu gukakane, ojja kuddamu swala yo. So si kakati nkoze ntya? Sina kasente, badde nsigazawo omugogo gumu ogw'obugatto, era omunaku alabye. Omunaku wakufa. Oyo ali mu kusaala nno. Singa toze kabingi n'ebirala. Waliwo bannaffe apakinga emmotoka nga takakasa nti anasangako obulabirwamu n'obutaala. Oyo tasaala. Sigala ku mmotoka yo, bano bwe banaamala ofunemu gw'omanyi nti Hasani sooka ojje. Nkumira ku mmotoka yange nimala okukola ki? Okusinga okubeera eno ya Rabbi simanya basajja bawano bazibu. Obutaala buyindikeeta sikakasa side mirrors. Esswala yeetaaga ng'ebintu byonna biri awo wooli. So omutima gwasigadde ku side mirror yange eri. Jjukira nti muuka eno nzibuzibu, buli kimu kya bbeeyi. Tosaala. Era nabbi hadithi esiwaako ezo zonna ensonga hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu nga tugamba nti la salata bihadarati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Toyingira swala nga bajjudde emmere, kubanga omutima guba ku mmere eri. Omutima guba ku ki? Olw'emmere ekuba akawonga kalungi nga nti ani yasiise. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani, oba okubanga weekuniza amazzi gakuyitamu n'olyoka bwenyiganyiga naye empewo nnyingi bwe neegira buzu kansooke malirize eddala esswala n'olyoka weekunyiza mu swala oyo tasaala,
kubanga esswala tegenda kutuuka. Ate nno okuwola olaba nga Imaam owanvuyiza ennyo naye nga yeeya bulijjo. Sooka ogenda okunkumula oba ejjame eggwe onuusaala naye ng'otebenkedde. Esswala percentage ennene eriko khushu, obutebenkevu. Ekijjawo khushu, obutebenkevu, sooka ogenda okimale. Tubeera ku mizikiti, nze ndi Imaam, ku mizikiti gyaffe egisinga mizikiti gyaffe gya kinaku kubako butonninyira. Omuvubuka zaavuga booda ali mu byenjala asebe ekikomanda badde yakateekako fooko bbiri ne bakima. Tumugamba nti sigala oli ekikomando kyo ate mpola tupapa. Mpola bw'onoomaliriza ky'onoosanga ku jjama ky'onoosaala oba tusanze. Naye Sheikh Fawzani nawuli agamba ku nsonga eyo nti ekyo naye nga si buli kanaku. Yo lwagira bwati ekikomando nga bakima swala oba kinakuba bwalumu. Si buli kanaku nti omuwuka nga bajja gibbako obutaala bw'obeerenga ku mmotoka mbw'okuuma ate olwo beefuuse fitina. Kijja bwalumu mu mbeera zo so si nga bwe bulamu bwe kwawangaalira bw'atyo. Waliwo Sheikh omu yabuuza Ibn Baz yali azze mu nsi zino ezaffe eza Afirika. Nga omanyi ziri ssente z'abali ojja n'ensente entono bw'ogenda obuvungisa ezaffe ne bakuba kisaaganda bwe kiti. Kati avungisa ssente bamuwamu kisawo kiramba n'ateekawo asaale. Kumba bagezi we bali. Olwakuba takbiira ne bakisitula. Nagambye mu swala sivaamu nkole ntya sente bazitute kwe kuli eza wooteri kwe kulira. Kati yali tamanyi musajja wattu Omuwarabu. N'asigala mu swala niwe yabuuza Sheikh Ibn Baz mu bimu ku binawulira mu recording eyo. Yagamba nti awo alina ogivaamu ozokoze okumyewo ssente zo bakuyambe naako n'okukwata omubbi ensi mumanye nti mubbi nabo bakitegeere ne ssente zo zikomewo omala okutebenkera odde mu ssala. Kati obutebenkevu mu ssala kikulu. Waliwo n'ensonga endala Sheikh Fawzan azogera mu kitabo kibeta Mulakhasul Fiqhi ezireetera okuba nti tosaala. Kati ng'omuntu afunye enkikwe. Enkikwe mugimanyi? Kuba kutya. Kuliko ne extras. Wonna buli wamu wakankana bwe bwati. Otya n'owulya ng'ozitowa kilo nga 5. Oyo tasaala. Kubanga buli kimu kiba kitabuse. Enkikwe. Waliwo okutya n'enkikwe. Okutya kiba kitono, kiba nnomo naye enkikwe kuba kutya nga kususse. Nafunako okutya emabegakaawo ntera okunyumiza abayizi bange. Allah atusobola bannange. Twewagira bwete tulina wadde akantu. Ebiseera ebyo waliwo bomu ezabwatuka ne batenga okukwata basira. Bambe wange kuyisha nva ku muzikiti ngendaka. Nnengera abasirikale 3 nga bantunuulidde. Ne ngamba n'atuuka we bali wenna okuyita. N'atuuka eka. Mba nakwebuuza ebibuuzo ababiri ne batambula nga bajja gye ndi. Ne ndowooza ekyokukola ne nnyimirira ne ngaka nkube essimu eka ngize mu nsawo. Bo banaawulira ebiriwaawo kulweka mu yogaano banaabuulira ensi. Ne ngijjayo ne ngikuba naye nagenda okulaba batandika okudduuka nga bajja gye ndi. Ne ngizaayo ne nsirika. Ne bagenda bampitako emisinde. Bali bagala kukwata wa booda yali mugongo gwange wano nze nga simanyi. Kubanga ebiseera ebyo booda abaali banazita kutambula kiro. Ebyo byennyumya byali mu sekendi singa 10-15. Natuuka ewaka nsula mu kalina waggulu alhamdulillah naye nga sobola kulinnya madaala. Nensooka ntuula awo nga sisobola kulinnya madaala ng'ekkanzu yonna etobye naye mu sekendi 15. Allah yankwata mu katini nanta. Eyo ngibayite enkikwe. Oluvannyuma neekaba ne nnyama ddala ne benkokona ne banzigulirawo n'engwa mu kolida awo wennyini n'engwa awo. Ajja ti nambuuza leka kutukangakanga biki by'okola. Era nali emmere eribwa abantu nga 8 nga buli lwendi ampulira sinalya buli lwendi ampulira sinalya. Sekendi 15. Allah kutulagako nti ndowooza okitegedde nti bulijjo tolina nti yozitowa. Neŋŋamba nti zibakwera dakiika 3 nali sigenda kusigala mu nsi muno kirabika. Bwe ziba nga sekendi 15
enkikwe yampitamu nga ne nazuuka n'ekiro ne mugamba nti waliyo ku mmere endala sekendi 10 mmeka kali zibakulira dakika 3 nina kaminzaani kange mu nyumba ne nkajjayo ne nkalinnyako kyokka nga wedda ndya emmere naye nga kiro ziraga ati zisalise naye oluvannyuma ne ŋŋamba abeeka nti allah nga ndaze kino n'ekino naye ntidde nnyo natuuka ewaka nga ate ntyo zikyajja buzzi ewaka ate ntyo ziringa ezibakagamba obugambo oba ndi kawadi nnyo oba kiki simanyi era neebuuza nti kati baba kunkola ne bantwala sandifudde nga tebona kibankozi just kyokka ekyo kati waliwo kibayita enkikwe kuli kuba kutya ng'owulira wenna owebuuka bwoti toyingira sala kati bw'ati ayinza osaala byasala byajja ebiri nga ye kenyini n'okutambula ebigere bibiri bisatu tasobola n'okulinnya amadala bw'ati tasobola enkikwe y'amaanyi tosaala olinde mala okukakkana buli kimu kikumewo mu nteeko biidhinihi tabaraka wataala nam ekibuzo ekisembayo la hawla wala quwwata illa billah ezimu ku dduwa enkulu ezitalina kuva ku lulimi lwaffe era zikubirizibwa nnyo okuba nga tuzisoma la hawla wala quwwata illa billah buli mbeera yonna tewaliyo mbeera yenna era teri alina amaanyi okujjako allah tabaraka wataala buli mbeera yonna yagisobola era yalina amaanyi la hawla wala quwwata alquwa gemaanyi obuyinza ebiragiro illa allah tabaraka wataala byonna yabiinako obusobozi kisa gye nzijukira ku nsonga eyo eya Malik musajja mukulu ejje bwe lyalinga likomawo Madiina bava kulwana bwe ndowooza ekigambo kino nsaasira abasajja abaalinga mu Madiina n'abakyala baabwe n'abaana abakyala n'abaana bayimiriranga ku njegoyego y'ekibuga Madiina we kitandikira okwaniriza abantu baabwe amwami taata omutabani naye ng'oluusi bakomawo na nsolo njagala osigemu akafaananyi mukyalawo bakomyewo na nsolo gye bamuwadde tikanso juma aluwa ensolo ye yiiyo tubuuza nti ate aluwa kasi bakomyawo ensolo kitegeeza ki twamuziseeyo abakadde n'abeera awo alabe omutabani oba akomyewo kati egiri ayingiranga musolesole waliwo bakulembedde waliwo bali wakati waliwo bali emabega kati musajja mukulu yajja ekimu omwana ne maama w'omwana ne babeera awo abaasooka okutuuka ne babuuza nti omuka gwe bata Maliki akomyewo mbeera ebimukwatako nti Maliki ajja ali mabega amakulu asobodde okuwona tafudde alhamdulillah twebaza allah bebaziza allah ne bayingira nga tebamulaba ne babuuza abaliwo nti abayi Maliki yadde mubo mu maaso oba yabayiseeko kyabadde tuli wano bali batugambye ali mabega ate mutugambye ali mu maaso ate obedda abantu bayitawo tubalaba nti Maliki ali mubawonye naye yazze edda ali mu maaso ne babeerawo ejje ne liggwayo nga tebalaba mutabani ga nti ya Rasulallah tukoze tutya omukyala n'abuuza bba omwana njagala mwana wange nze njagala mwana wange saala kumbulira ebyo jihadi simanyi bikoze bitya mwana nga aluwa omwami ng'agenda wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti inna ibni malikan kharaja ma'al jaish omwana wange Maliki omusajja mukulu yali Maliki n'omwana we baamuzala bamwali ataata yennyini Malik bun Malik bonna bali banna Madiina nabbi ya Rasulallah omwana wange yagenze nejje naye situmulaba bali batugambye ali mu mabega bano batugamba ali mu maaso tulinze abantu bane bayitawo tetulaba mwana ti Maliki nti nvuka omutototo nti nabbi n'asiriikirira sallallahu alaihi wasallam n'amunoonya abagaa nti kati kyemba mukolo kimanyi nti
dayeka nti nzireeko omukyala antadde ku nankani ku cupa mbuza omwana we tamulaba bazaala omwana ogwo genda mugambe ekigambo la hawula wala quwata illa billah kyenva muddinga n'ekyo ne baddayo ne boogera ekyo dhuhuri neetuuka asiri magaribi isha ne beebaka omukyala mugamba tugenda kwebaka omwana situmulaba banni bonna bakomyewo ekiro ennyo eyo oli najjako nkono oluggi n'atoola salaamu nga ye Maliki we si Maliki oyo owedde oliridda wa wedde otisiza maama wo yagala pressure mutte namugamba nti laba mu lujja mwezi gwali gwaka nga mulimu endiga zijjudde mu lujja jjukira nti banange edda endiga zaali nnyingi okusinga embuzi edda era kyola ne bali bagamba omwana gw'endiga kubanga edda mu bifo ebisinga endiga ze zaalingawo kusinga embuzi kumbe Maliki bamuwamba Maliki yawambibwa mu lutalo kati bano bo batunulira ani gwe tuziise nani gwe tutaziise tuba tuli naye kati babuuza nga Maliki aluwa nti alayika ali mabega eyo kubanga tetwamuziise ate bano babuuza nti yadde kuba mu maaso kubanga tetwamuziise kumbe Maliki yali yawambibwa kati nabanyumiza nti batuwambye tutuuse gye bantutte bakooye beebase bansibye enjegere ngenda okuwulira okukebera enjegere nga zina luuzi enjegere nga luuzi yeeyongera luuzi nezijjamu omukono nezijjamu ebigere nempita emmanju kati ate empita emmanju zijjangwa mu faamu ngenda nkutama ngwa mu faamu ngenda okulaba mazeeko faamu kwekukwatamu endiga emu nzije nayo ebitonde bye bayita endiga kasitemu etambula bweti totegana zonna zigenda kujja zonna tumenyeka gwe kwata eyo tambula genda gyoyagala faamu yonna ogimalawo bwe butonde bwazo kati zonna zizo nzize nazo musajja mukulu n'atambula agende wa nabbi sallallahu alaihi wasallama amuwe eggulire eryo nga tayinza kusula nalyo kubanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallama omutima tegwamuli wamu musajja muzeeyi akaana balina kamu amawulire galaga tekafudde kaliriddawa n'agira namuwa amawulire ago biidhinihi tabaraka wataala okuddingana ekigambo la hawula wala quwata illa billah naye nga baga nti qissa erimu navar erimu okwekenneenya mu qissa eyo wallahu alam وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته